tuula tusome nate tugenda tunulira akatabo Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka akawandiikibwa omukyala Ruth N. Kaboggoza era nga kakwata nnyo naddala ku baana abawala abavubuka okutwaliza wamu naffenna kagenda tunyumira kale nkusaba kkalira oleme kusagaasagana ng'atudde mu kyannyinimu tukave kumu ng'ali akatogo. Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka ku ddiba kuno bakukubirawo ekifaananyi ky'omukyala ng'emabega waliyo amaggwa amayitirivu obungi okuggyayo ekifaananyi ekituufu ekyakatabo kano Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka. Akatabo kano omuwandiisi ye mukyala Ruth N. Kaboggoza eyazaalibwa Ekira Butenga Kyaddondo era nga bakadde be bagenzi Yonasaani Ssaalongo Kasibante abagalamidde Ekira mu Butenga mpozi n'omukyala Nnaalongo Nakuya Kasibante yeddira omutima. Yasomera Kira Primary School, yaliko ku Gayaza CU Primary School, eyo ne gye yava n'agenda Mengo SS, eyo gye yamalira emisomo gye egya waggulu O ne A-level. Yeeyongerayo e Nakawa gye yajja ebbaluwa mu buwandiisi. Yakolerako mu kitongole ekyayitibwanga UGAIL oba UGIL ne mu Uganda Posts and Telecommunications Corporation wano mu Kampala. Yatandika okwekozesa yekka ng'omusuubuzi era wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Omukyalo ono yaliko omubaka wa Ssaabasajja e Lungujja mu bitundu by'e Lubaga eyo era kansala wa Lubaga Division. Yali mulimi ate nga mulunzi e Lungujja awo Kitunzi mu Lubaga Division. Kale yeddira mpindi era tazirya yadde okuzikwatako. Mpozi yakolako ne mu ofiisi ya Katikkiro ku mulembe gwa Mulwanya muli Simwogerere. Olugero mu bufunze lwe luno lwe tugenda okutunuulira. Olugero lukwata ku kusoomoozebwa omuwala kwasanga mu biseera bye eby'obuvubuka. Okusoomoozebwa kuno omuwandiisi kwayise enkonge ate n'emitego mu buvubuka. Ekiseera kino kibeera kyakugezesebwa eri omuwala era omuwandiisi alaga obukulu bw'ebibuuliriro mpozzi n'emikwano gye tukola nga bwe gisobola okukyusa enneeyisa y'omuntu. Wano nno bajjajjaffe bwe baabirengerera bwe baagambira nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kale omuwandiisi atusiigidde ekifaananyi ky'abawala abaasanga amaggwa ne gabafumita ate abamu ne batava wansi abalala ne bavaawo. Cissy ye mpagi mu lugero luno azaalibwa mu maka agaamuteekateeka naye amaggwa n'emitego bye yasanga mu bulamu bwe kabula kata bimusinza amaanyi. Naye olw'okukwana emikwano emirungi n'ebibuuliriro by'abazadde be afuuka omuntu omulungi era amaliriza emisomo gye bw'atyo n'afuna n'omulimu n'atuuka ne ku kkula ly'obufumbo. Akatabo kano Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka ntanda nnyo eri abantu ab'emitendera egitali gimu. Ke katabo kano ke tugenda okusoma. Eyo tuli ku Nnyanjula. Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka kawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza kasooka okufuluma mu 1997. Kati kano ke tugenda okusoma kafuluma mu 2019. Essula ze tugenda otunuulira ze zino: amaka ga Ssewambwa, Cissy atwalibwa ewa ssengaawe, essomero mu kkuto gumu, tezigattwa abuulirira Cissy, Cissy ava ewa ssengaawe, Cissy mu Kampala, ekibuga kitta akimanyidde, Cissy mu maka ga mwannyina, Cissy afuna ekyekango, Cissy ewa Byansi, Cissy adda mu kibuga, kyenkola bannange saagala bakinkole, eyakaliddeko omwoyo mulondo, n'essanyu nno teribeerera, Cissy afuna ekyana, okwanjula kwa Cissy n'essuula ejjo Ssemba yeegamba nti si banno afuna munne. Essuula esookera ddala egamba nti amaka ga Ssewambwa nga bwe ngambye nti tukyali ku Nnyanjula naye katugisome.
eyokubiri tujja gisoma ate mu episode enaabizeeko. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu Tuula Tusome ku mukutu gaggadde ogwa Tuula Tusome, amaggwa n'emitego mu buvubuka, amaka ga Ssewambwa y'essula esookera ddala. Ssewambwa yali musajja ssemaka ng'era yeeberera eyo bupebbere. Yalina olusuuko gaggadde ng'alina emmwanyi era nga zikwatiridde ziti era nga zikwata ebule n'ebweya. Ssewambwa yali mukambwe Namige, naye ng'abaana be tayagala bamugambirako okuggyako ye yekka, nga bwe kakutanda n'omala weekubya ku mwana we ebyakajanja nga nno munnange munaali amatereke. Mukazi we nga tali mwatuukiriza linnya wabula erya maama, era n'omukyala n'akula kiri kimu nga bba amuyita taata. Nga bamaze okugundira mu bufumbo bwabwe, Katonda nno mwe yabawa abaana bawerako, nga naye mu bonna Cissy yali muganzi nnyo era yabeewuunyisa nnyo. Ng'omwana olwali okugwa ku nsi ng'eriisa akanula, omwezi okwetoloola ng'asekerera enswera, teyayavula nga kutambula munnange. Okumalako eddaaza guyita omwaka ng'amannya g'abaawaka agasinga agakusudde. Wamma abazadde beewuunya nnyo Cissy era abaagereesa ne bagamba mbu singa Katonda amulekawo ddala ajja kuba mugezi ayitiridde. Cissy nga ssuumuuseemu yali mujagujagu ku mirimu nga tatera kwekkaanya nga bamutumye. Yaganja nnyo mu banne kubanga yali si wa lugono ng'ate talina lugambo. Omwami n'omukyala Ssewambwa baalina omuze, ng'omwana naddala omuwala bw'asuumuukamu bamutwala ewa ssengaawe oba jjajjaawe, n'amalayo ekiseera mbu naye agonjuleko, nga beekwasa nti kizibu omuzadde okwegonjulira omwana n'atuukirira. Kale mukazi wattu bwe yali atandikidde okuyamba obulungi bakadde be, ate bwe baamutwalira ewa ssengaawe tezigattwa. Akatabo tukasimbudde mu maanyi. Tuula Tusome mw'oli, muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, yenze mwanjuzi era omuteesiteesi. Bwe tunaddamu sisinkana tujja ssoma essuula egamba nti Cissy atwalibwa ewa ssengaawe awangaale Ssebuufu bwangu.